Say, oh Laira, unkukwatako kulabo mbadala. Yo, this is your boy Topic. Can't tell your friends and tell your enemies in Topic alimu Kizimbe. Sakata vibes ne senior B. Man, this guy is fire. Tell your friends and tell your enemies Sakata is it. Okay. Ladies and gentlemen, mugamba mutya abali kusakata vibes bambita DJ Senior B. Mwe bali nnyo kubanga mulaba sakata vibes. Yonna gye sinzira okubanga olaba okola kyakabi nnyo. Nja otumirako mwenna babeerako nga muli eyo bonaayira naye nga mulaba sakata nga mutegeera olulimi luno Oluganda n'ensonga zonna engeri gye tuba tuzikwasaganyaamu. Segeera neebaza omwami Maanyi ga Mugongo Bone awo ku kamera ekintu kyokola kya bodde nnyo. Abali Ejjinja mugamba mutya, abali Entebbe mugamba mutya, abali South Africa SN Powers Entertainment representing Sweta waye ogamba otya SN Powers agamba atya omukulu Slick Promoter Slick Promotions agamba atya Swagalodi erinnya lya Swagalodi libadde limbuze nga nzijjukira akayimba ke akebali bakayinira n'omukulu H obensonga zaako mawasimanyi Swagalodi akayimba kamala ne kafuuka hiti agamba atya entity weebuzaabuza naye kyonna kijja kugwa. Ondabira nnyo omukulu Kinyonyi omugambe nti ekinyonyi kyekyafuna ebyokubojja agamba atya MCH Mike Maestro na mwena abali mu Emma Entebbe Music Association mukola kyakabi nnyo. Abalaba sakata vibes ne leero tuli wano eno ensonga ate tuzitwale eddala. Nfunye omusajja ono era naye mu ngeri emu oba endala tusobola okugamba nti ali multi talented kubanga akola ebintu bingi nnyo mu mutwe ogumu. Osobola omusanga leero ng'akanika ebyuma bya disco, n'omusanga ng'awayalinga ebyuma bya disco, n'omusanga ng'akuta omuzindaalo ayogera nga MC, n'omusanga ng'ali mu studio alikodinga akayimba, n'omusanga ng'akutte CD amixing omuziki. So musajja ali multi talented nga bwe gambye. Era ensonga zonna tugenda kuba tuziyita mpolampola abe nga atunyonyola ekintu akikwasaganya atya ate musajja muzadde. So nakyo kikulu nnyo tuba tulina kyerabira. Segedde sakata vibes ogamba otya boss wange? Mwana wa mama ndi bulungi. Oli bulungi nnyo n'amaanyi. Je bale emirimu. Tukola we bale ekisiibo olumbye nnyo awa kubuuza mpozi bakikulike oba bakyebalo kisiiba bebale okusiiba. Obulamu bulungi mwana watu bulungi. emirimu gitambulagi si mibi. tuli ku sakata vibes live. Maanyi ga Mugongo mulaba ku kamera. Gwe Muganda Maanyi ga Mugongo be baki? Era bubanga buba buno obubbi obugumya omugongo tolumbye naawe si nnyo naye nga bakakuba omugere ne kaweta bwesi kati mugongo kakuba bufutubwe. nze erinnya manyi lyali gwani amanya gaddala? Amanya nze Kasire Robert omusajja omusese ate yeddira envuma akabbiro kati nvuma. Owaye esese eyo mbu wali ebizinga ebitagenda mu bakazi bwe kiri mu byobuwangwa era mu nnono. Abasajja bazaala batya? Bavaayo ne bajja. Wabaawo ebitundu mu ssese waliyo ebitundu nga ibo bagamba wano omukyala talinnyawo oba nga waliwo ekitundu nga bagamba omukyala wabeera mu Gatonnya takyama. Kagatonya mbadde sikategedde. Naye lulimi Luganda nti era waliyo n'olulimi olwayo. Tubuuze mu Lusese. Sijja kikola ekyo leero eri we tubeera eri obwakabaka bwayo bwa Misambwa. Musinza Misambwa abadde atya? Muli baana ba Misambwa? Pozi twagendye sakata vibes. Nze mumanyi nga litogwana. Lwaki litogwana? Erinnya eryo munnaye nalijja wala. Litogwani nalijja wala nnyo. Oba ojjukira ebiseera bayogeranga ziwatagwani. Watagwani kati nze watagwani lulimi lw'Abajamaika olwasooka okunkwata. Kati ate by then nali nyina group y'abaana ba Karaoke emabegako eyo nga nkozesa lya lito. Walina group nga naawe oli mu group eyo? Nga nze nkulira abaana abo. Baali bakola ki? Era Karaoke nga bw'omumanyi kumayiminga na kuzina. N'okukola comedy. Wali okola ki ku ebyo bisatu? Nali mulungi nnyo mu comedy nze. Olimba. Comedy wa bika bimeka? Comedy wa bika bingi. Kuba tulaba bana abakwata omuzindaalo n'ayogera n'asisa abantu nti comedian. N'abaawo ne bano nga olaba MC Manala.
nemba mukahanga wala manala nti ajja kwambala obuzinazina akola obuntuntu comedy niwabayo n'oli ajja okujja nga ye ayitidde mu kulya nga comedy we wakulya wabayo abaana abazanyisa obubadibadi obuntuntu oba bugaaligaali ng'ebyo oyo comedy bwe comedy naye wabika bingi ntulaba ne Mr Bean tayogera nga tanyeze kigambo ng'akoze comedy oli okola comedy ki comedy gwe nali nkolera yali efaananizaako ng'owamanala oyo mwaba mayiminga ng'ennyimba za Fred Sebata otyo nkolera mu Katemba n'ennyimba za muganda wange ono eyandibadde kati nga ye Vice mu kiseera mwe tujjaawo ye Buchamani yankoleranga nnyo oyo ate gwe atali mulema oyimba ng'otezi mu nnyimba za Buchamani era nakyo nsanga mu budde bwakyo nenkugirayo obuvo n'obudde oba osanga ne Buchamani bwakikola mbumulamu bwe nali mmanyi nze olowooza bw'akola comedy nze nga nze nali nkikola nga ate nange nkikola nga ye naye gwe wakikolanga otya tolinaawo kabonero kalaga nakikolanga mu budde bwakyo ojja kujja okirabe tolina na dread Buchamani alina dread by then biseera bino alina dread munaaye ombuuliza bino ebintu obimbuuliza mu mwaka nga tuli mu mulembe gwa .com naye mu biseera biri gye twali emabega eri twali bavubuka nvuumuulo saawa eno kiki kyennyini kyoyimiriddemu comedy wamulimuku buli kimu kibaddemu kikyoyimiriddemu saawa eno nyimiridde nnyo nga technician mukwalinga ebyuma ebyo kubikanika ng'okolerawo wennyini era wano wonsanze mu ofiisi yaffe eno ofiisi yeyaani yeya Jumbo Sound System Jumbo Sounds mukuba mikolo biki mikolo mbaga oba ofiiriddwa buli kimu buli kikwatagana n'ekyuma nti oyagala kyuma nebibabi events oba olina ekivulu ffe tubangawo Jumbo nga tonajja mu bino nga tonnafuna gurupu ya Karaoke wali ki nali mwana musomi wava kusomera noyingira Karaoke mu 2-3 ngaggwako 2-3 awo ngaggwako nafunamu okutataakazibwa mu kusoma wefunamuko obuzibu nenjija mu kitoolo ewaka oba omanyi omukulu gwe bayita muleefu ewa muleefu mu kitoolo Entebbe ntuuka awo nga mbeera waka kuba omuzeeyi wange mbeera ewaka naye nalabanga nnyo aba DJ Mutyaba omugenzi Mutyaba kati nga baleeta nnyo ebyuma naye nga nze nali negomba nnyo ebyuma mu biseera byange era ne tata wange nga tannaba kufa yali ngaŋŋaana nnyo ekintu ky'ebyuma yali anjagaza ebintu byanjawulo nnyo naye bwe nabeeranga awo nga ndaba Mutyaba ajja mu hoolo yabeeranga awo ewa muleefu ne bakuba omuziki nga mbyegomba nnyo 2 awo netandika okuba nga ntandika okubeera ne bamutyaba abo Mutyaba nga webajjanga wanene okuwa keke kubayita abo bomanyiwo keke yayogeryanga firimu ku Kidde Kasenyi nga ntera oluusi bagoberera ng'omuntu omanyi omuntu ayagala nnyo ebya music ntera bagoberera naye nga sisasulwa naye nga bayambako mu kusitula ekyomukisa omulungi tebangobanga engeri gye bali bamanyi ndi Toto wa Lodi tebangobanga nembeerabeerangako nabo ne bakaweesa ennaku zino mulaba mu taxi ne bakaweesa abo kale nembeerawo nga ngezaako okwagala okukiyiga naye nga saafunanga nnyo omukisa nga ndi wa Mutyaba naye njijukira bulungi mba ndi mu S3 2-5 waliwo sound bagiyita hype sounds hype bajja ewa muleefu awo bakubiranga waggulu ku kalina nga tennaggwa kalina ya muleefu baali bagunda nga baleeta nnyo abaana ba Karaoke balina gurupu ya Karaoke baali bagiyita Hype Rangers kati bwe bajjanga awo engeri gy'omanyi ti omuntu baba bakuteekawo ebyuma batandika okwogera naye tebalinanga muntu babiteekawo ebyuma ssaawa nga 7 nga sho ya kiro kati nga nze nkozesa nnyo chance eyo bamala okuteekawo ebyuma ndi mwangu nnyo okukwata microphone nentandika mujjeyo kawungeezi ka leero wano wennyini nga bw'obitegeera nentandika ate nabo okuba nga mbegattako Wamutyaba netandika okuba nga ntandise okutta akasitepu akagendagendayo naye nga Wamutyaba wannyamba nnyo lwa nsonga nti gye nayigira ebintu by'okusumulula ng'emizindalo egyo biki ebyo bityo then
nali sibera nkaawo ku byuma banga ku stand table naye ekyo nasooka kyabira mu hype nentandika okuba nga ntambula nabo 2-5 nga tubeera ewa muleefu kati bafuna deal ya resort natandika okutwalanga n'ebyuma ku resort naye nga emabegako wali bagendanga ne ku mikolo naye ng'olwolumu bayinza okukuyita tulina gye tulaga enkya ojja kujja otusuulyeko naye nga sikiriza bakwata ku byuma era nga n'omusajja gwenjukira baali bamuyita Professor Ivan DJ ali mulungi nnyo naye nga ekintu kyasooka okugaana kwekwata ku kyotamanyi by then nga sina kyemmanyi nze nga kyange kusitula byuma kubiteekako engeri ne wa mulefu wali gye waliwo amadaala kinyangwira nnyo okubira nti moke park nze nenja netubisitula netubiteeka waggulu nga nkozesa amaanyi mangi kumbe nali nga kikola ng'ekyokunyumirwa nga simanyi nti ate mu maaso kijja kufuuka omulimu ogw'enjawulo ya so netandika okubeera awo bafunye deal ya resort 2-6 awo ntandise okgendanga ku resort naye nga simanyi byakuwaali nga simanyi byakuba music ntambula butambuzi nabo naye engeri gye tutalina computer by then bali bakubanga CD nga ate awo wo osigerezaako ddala ku CD naye nga ate ku computer nayinangamu ka idea ku PCDJ red nayinangamu ka idea kuba twabiranga waneno mu kitolo nga bwe bayitanga kasasiro mbakirumani awo atwaberanga awo ne bakayemba bakirumani n'omugenzi Brown gwe bamanyi nga Cabs nga batwaberanga awo kati nga computer yo nyinamu ku ka idea naye nga ku CD sinamu yadde naye ekyomukisa omulungi naye mu Hype Rangers awo mu Hype Sounds mwalimu muganda wange wetufaananya erinnya by then bwe yajjange waka bamuyita Nkasiryo Mike baye yasooka mu bidongo ebiseera ebyo nga bakola mu bidongo mwana wattu nga muli bayaaye nga babayita bayaaye era ye bamuyita Nkasiryo Mike ogenze ne Kasiryo Mike bikibikire naye oluvannyuma ennyo bwe nayingira ebidongo ye neyeyita Kasiryo Senior nga nze Junior ngolo tuli mu hype yanyamba nnyo okubanga olumu ba Ivan we twagenda nga tuparkinga bebyuma ku resort ne batambula mu fuluma mugabono ga tugende ku byokulya ne mubuuza nga awo katwemba nga tenyimba nkola ncha nambuli ebya BPM naye nga sibikwata sibimanyi naye nga olusi ndaba kye baba bakola nkufuna kwenavaawo netandika okujja ngira mpola naye ngera mbala nti Ivan nasanga nga mbikwatako giba giwunye kubanga yali yakigaana naye njukira olunaku lumu olwanchallenginga era bannaye twevumanga nsi eno nga tonnafa njukira olunaku olwo twali ku resort tutuusaawo ebyuma twatuka leeti tumala obisetingawo nga nkola namaanyi naye nga sisasulwa kubanza nali nyumirwa nnyo okutambula nabo ebidongo tumala obisetingawo speed katwaliwo waya Ivan yenyini yaŋŋamba eno gitwale kuguli omuzindaalo ogwali gusembayo nga nkwata waya kuliko spinko ni njisiza eri ngifumiseemu mwana tusesa amanya bazifumitamu batya zinateeka mu buteesi kumbe ntaddeyo upside down abateekako ebyuma Ivan bataddeko wali eri yalinga waba atesinga music bw'ataakozesanga nnyimba za Maddox yakozesanga agenda mu hip hop old school hip hop najjayo oluyimba oluyina sound nga clear bass nga kyekyo kati alina oluyimba lwe yatandisa naye bwe mba ndulidde ndujjukira naye sijjukira linnya nateekako music nasuka najjako line emu nalekako top eze side emu nga eri agigyeko nasooka nateekako eyeno nga kirikiya nateekako eyeno wenkakaza nti omuntu oba omanyi sound kati ze nasuka nebuuza oba kitegedde atya kubanga top ginategeddamu spinko teyayimba naye yagamba side zeno ng'eri wansi eno eri waggulu waliwo omuzindalo okutaliiko ne batambula mu mizindalo bageusa guli teguliiko kati Jose nasuka nakutetekanya ne gugaana agenda okulaba nga spinkoni yagezema upside down n'abuuza ani ataddemu spinkoni eno Ivan kwe kujja Ivan agenda okujja n'agamba ani ataddemu spinkoni eno nemugamba omuzindalo nakutaddemu n'agamba ani yakuwa olukisa okuteekamu spinkonis ani nagamba wokwatanga ekyo teeka wansi akimanya gyakiteekemu natya nnyo nenkankana nnyo era lwe namanyira nti no buli kintu kibaako omumanyi awo bagugjeeyo bagambye kijjeemu omuzira ongezeza gutetenkanyiza guli spinkoni eveemu guganyi nengujjayo waggulu neguteeka wansi spinkoni neganiramu era music ng'ayimba naye nga ogomeza gutukyali mugutetekanya guveemu spinkoni so ogendamu nga bweyina okugendamu Ivan kwekomawo
nayomba nnyo yali musajja yekyanga ate nga bwe yekyanga ennyo oluusi abeeranga ananaagira ng'omanya abuzivuddeko naye nzira ebbali kyakola n'agisumulula emabega n'akulamu obuuma munda muli n'aginyola n'eryoka evaamu n'addamu n'agisiba n'ateekamu sipinkoni bulungi n'eyimba neŋŋamba amina buli kintu kibaako omumanyi saddamu kufumita sipinkoni mu mizindaalo saddamu kufumita sipinkoni mu mizindaalo kuba yali aŋŋambye okuŋŋamba ntambule enveewo era ŋŋambye ntambule enve ku resort naye mwana wattu ng'ate sigamba nti oba nali mukozi naye kulwokuba nti omuntu oba olitambula n'abantu olina kyobala oba olina kyoyagala okuyiga era namwetondera bwetondeze naye ng'anyiize nnyo kati njukira waliwo gayi DJ Sekajja naye yali wa hype yasinga muwoyawooyaawo tukubye music Ivan awo nga yakuba Ivan yavaako Sekajja eri by then baali yeyita linnya ki eryaba DJ linvuddemu bakubyawo batuse mu kugenda ku lanchi batulekawo nze ne Jose Jose akubye Jose kasirye omuga aŋŋamba jangu okonekonemu ne muga mwana ng'olonde mudu nkola ki mpulira efudde naye kyenakola nayimirirawo buyimirizi naye naba yakola ne muga kati oba okweyaga okukwata oluyimba okola otya naŋŋamba olaba zino ennamba nti olina okumakinga sure nti zino ennamba zinekana ne zino mulimu n'ennyimba ezimu ng'ennamba tezijja kuba nga zifaanagana naye ng'olina luwulira mu matu nembeera awo kati kwekumpaamu nenkubakubamu awo nembeera awo nentandika okwebuzaabuza nga bwenfunayo olukutte ate nenkyamukamu kiri ekyoyo nekitandika okugenda nga kifaafa mpolampola naye ebbanga bwe lyagenda litambula tuyingidde 26 tumufulumye awo nambeera nabo naye nga ntandisa okupiikinga mu kimukuba ebyuma lumu kyenjukira nga katwalidde ddala nakabanga bagenda ne bagenda nga twajja tuteekawo ebyuma oluusi ne bakulekawo nga batali non-stops ne bagenda naye CD gye bateekamu eriko non-stop yali enanaagira era bwe yatuuka mu makkati awo neetandika olulimi lwayo luno olw'okuvuma obuvumi abantu kati ne ŋŋamba oba mbikwateko ate nga ntyamu n'oluvannyuma ennyo nenja nembikendeeza nenja mu CD eyo nenteeka mu CD nakwata muzaivan ate nno okulaga nti nno kubanga ate mwe mwali music gwe nandyagadde okuba kuba lunaku lwa Sunday nga njamu ku Zuku wenja mu Zuku nga nteeka mu CD eno nga nkuba akayimba akasooka nga njayo CD endala kuba CD ze zaalinga arranged bulungi nga njayo CD endala CD 2 nga ngiteeka side eno nga tandika okubala ennamba zino nga bwe baziŋŋamba nga Jose olondiwoze kane Jose taliiwo nga nkuba mwana wattu nno nga bikwatayo nga nkiwulira nange ddala nti kyenkuba kyekyo naye ekyesamanya nti abasajja ate bayingiddewo bwe bajja bapakinga waggulu emmotoka naye nga babulya music isi nandisopu gye baleseeyo nga bajja Ivan ayingirawo bonna ba Jose naye nakayimba ke nali nnyingiza nga nkakutte bulungi BPM nga kyekyo nga ndi mukayingiza bwe nalabira Ivan nga yakulembedde squad bajja natya olwokumanya natya nakayima ne kavaako nga omanye ebya CD by then Jose yali yanjigiriza oba nyinza okulaga wano nga pitch eno eya negative ne plus kati nga zije nkwatyako nnyo nga sinayiga kunyoleza kuneeno kubanga ate Ivan bobe baye kubanga banyola nga olusi ngomulaba anyiga ate olusi nanyola n'okunyola kati nga ate nze mmanyi nnyo waneeno hawe namulaba nasuulamu ka step ngenda okunyiganyiga kati ngekubye egalabi nga ntidde olwo omusajja mulabye naye bwe yajja teyanvuma ndowooza baali bawulidde dde mabegako eri nti mbadde nekimixinga era bwe yajja misende nnyo nalugoba ne lukusanga nanjako headphone natandikira okuba omuziki teyanyenga kigambo nekimi yadde okunvuma neŋamba olunembera nga ate ayisa akagezo nti kati nenkya bwe bavangawo sakata omuziki bwentyo nno munaye bwenze nga njiga ebyuma bwentyo nembibeeramu mwenfunidde emikwano ndabiridde mu famire yange obuyumba obutonotono mbuzimbye
kirabe abaana be kwegamba bwentyo ate ne Katonda naye nampandako eddusi nembanga ndi musajja mwagazi. olina woyogedde n'ogamba nti mu famire yammwe omuntu yasooka oyingira ebidongo ye Kasirye Jose era bamwetanga Kasirye omuyaaye abazadde bakifuna batya ng'oyingira ebidongo? Ati tekyali kyangu kubanga bwe nayingira ebidongo kwegamba kangambe nti eswaga nalaga nti ate ligenze wala nnyo ate Kasirye oli Kasirye omuyaaye nembanga atamususe nako lwa nsonga nti yete yasiba nnyo na nviiri ezo era nze bwe nyingira ebidongo nalabanga n'abasibye ebiviiri bye bajja okusinga awo nenkoza dread era dread nagisalako lwa bizibu famire kunyigiriza nnyo naye nga nabeerya ddala ne dread bayombyawo kyali kikyamu nnyo nga nze wamulefisi kyasala mu woteeri omwana alina ebiviiri era okulengera eri naggoberawo naye ate by then baali bamanyi nti obanywa n'enjaga nywa sigala obanywa biki naye nga sina kyenkozesa naye njukira olunaku lumu twalina Kasirye Jose oyo waliwo akafu kali mu bugongo omwo simanyi oba Discovery bali bateekangayo kalyoke kati Ivan twatwalayo ebyuma bwe tutwalayo ebyuma nga IP egenda okukuba naye abaana enkuba gye yaleeto nnye sho yalinga etagenda kuba kunyuma nnyo nga mulinga omutali bantu nga n'ekikali mwe tuli temuli nnyo bantu kwegamba Jose ng'ate ye agenda n'afunamu kawala gy'ak'enjawulo najja nga watowa oda abaana bakolaki bawulira naye olunaku lw'esooka okunywa omwenge era nabuuza Jose gwe lwaki boyogera bakuwulira ffe twogera tebatuwulira naŋŋamba nti nze ntaddeko amaanyi era twadde emmanju gye batandabira nenywamu naye nga kakaawa olunaku lwange lw'esooka yaddala oteekamu wakenge mu ttama ngenda okujja nga nange ngulinyamu nti eviiri olwo nzitankudde mpulidde ebbugu mulingi tukoze show ng'ekolebwa ng'eggwa naye ng'olwo ntandisa okutandika okuyiga akenge mpola kale kwegamba famire ate bwe nayingiramu omwenge nze taata wange teyanywa mwenge samalako ng'anywa omwenge mulefu bukyanga mba busimulanko ng'anywa omwenge siina muganda wange okuleka mbawala ate mulimu era omu emabegako gwe nalaba nga agunywa ne mbasenga bange nakalaba just recently okulabako abamu nga mbasanze nga waneeno wa yanyi Rasa naye nga nali sibalaba nko nga banywa omwenge kwegamba nalinga ate nze akoze ekivve nnyo kate nga nzize n'omwenge olumu nzirayo waka nga obwenge bundiko naye ekyomukisa omuli nali nsulanga mu nju ya jjajja oyo mama amuleefu era nakati gyali mukama akyamukuumye nga gyensula naye ng'oluusi oddayo kiro wenna okubya obwenge ebiviiri kwegamba ng'ate ye mu kwogera nga lyabuulya ne bamuleefu olwabagadde okungoba ewaka bagamba okuvaayo waka ngende ebibisa byange ebyobuyaya emikolere ewalala kwe kufuna abakyali bange wawogayi wange bamuyita Paulo yeyita MC Kutu ne tufuna ekirowoozo awo waki tetukola naffe awusi tufuna abaana ba Kalyoke ngeno wenkuba ekidongo ate nga nange nengamba waki sifunayo group nembeera ne group y'abaana ba Kalyoke kuba nali nimaze okulaba Buka kye bakola mu Hype Rangers ba Jose bwe nafunirawo ekirowoozo ekyansikiriza nenkola ne group awo group gye nasooka baali bagiyita Smart Choice Rangers oba bagiwulirako neekola bulungi ku lukalu awo mu kitoola awo neekola bulungi naye yafunamu okusoomoozebwa kungi nnyo nti muganda wange Buka oba omumanyi owa Hype Rangers yes yali musajja nga tali mwangu nnyo okusaidi yange nayina abawala nabajjanga kamooca naye nga mu gurupu leero oleetamu abawala bana abalungi ate ye bayinkya bajja okufunako omu aperereze asobola omutwala mu gurupu zaabwe ezaabwe z'amaanyi naddala nga Hype kati ate Buka naye yafunamu obuzibu mu Hype n'agenda akola group bali bagiyita Vibrance bw'akola group ya Vibrance ate awo ne kabeera nga kambijjidde kubanga ate yali tasobola kujja bawala ba Hype kati nga gwendeeta gwasomola ne ŋŋamba Smart Choice Rangers eno kesigala ng'olwo bbanga litambulidde ddala naye nkolayo ne executive crew eno yo yabeesigwa bokka nenkola crew endala baali bagiyita executive crew mwana wattu executive crew ng'ekola
ndowooza era mu kukola kwayo nze nasooka okubeera ne house mu baana ba Karaoke nga yakalina yali wansi mu Kinyarwanda eno atubeereeyo nga abaana beeyagala abamu basula waggula bala basula wansi ebisenge bingi kwegamba nga tweyagala bwetyo. Njagala tuyingire nnyo munda mu ba DJ ba MSAO. DJ omutuufu yaani gwe kyakutwalira bbanga ky'okuyiga? Kyantwalira akabanga ndowooza nandigambye nti nno emyaka wakati w'esatu kwena okubeera nga nkuba ekintu nange kyempulira nti kyekyo kubanga njukira 2007 nali ntandise okukakasiza ddala ekintu kye bayita okuba music yanga ngenda ne ku mikolo nga Brown Cabs omugenzi mukama muwe ekimulo ky'emirembe nga oluusi antwala ne ku mikolo kuba njukirako omukolo gumu Kayemba yali nnyo DJ wa Cabs oyo DJ selector Ketu yali nnyo DJ wa Cabs oyo kuba musajja omugezigezi oyo Ketu oyo naye lumu tugenda ku mukolo gwali ng'okyamidde kubayita nokkirira iziti mu kisembye eyo munda eyo tutuukayo Ketu agamba yenjala emuluma naye ng'ebima tetubinayo nakwogera kati Cabs tekaali kasajja kangu kali akatoolo ne kamugamba yawe ebigambo byalinga 2-3 Ketu yanyiga bunyinzi mwana wattu Ketu wanyiga naga sikola ng'enjala ennuma nakwata baaga ye natambula n'avaawo bakwata baaga ye Cabs n'agamba nti kati atekulwa gw'ogenda okukuba naye nga gwe gwalinga omukolo gwange ogusooka nze omuntu okunteekamu obwesige nti nkube gwali omukolo gwange ogusooka kyenakola nensuka nembuuza abawaka programu yaabwe bweyimiridde ne tunyonya ennyimba zetulina zetulina tetulina tumaze ebyo byonna byonna bifuna oluvannyuma lwa byonna ng'omukolo tugukuba nga guggwa Cabs nga mpa akasente bulungi nnyo twagenda okuddanga Cabs ne Kayemba kabanango nga kabanango kati ndito tagukubye tamaze ebiki lero mumanyi mwefula abaka nayogera ebintu bingi nnyo naye nga kyantwalira nga bwe nagambye nti 2-3 awo nali ntandise okuba nga ntandika okwegomba kye bayita ebyuma nga ntandikira kuba mu kyaba awo na nenja nga mbabeeramu omwaka ne gugwa 2-3 2 n'agwa 2-5 wuuyo kyolya awo nanja mbeera mu basajja ab'enjawulo ba hype banyi ne Phonic Sounds oba ogimanyi Phonic yaliko DJ Fatijo eyo nayo yakubiranga nnyo wa muleefu awo manyi omuntu yavanga e Masaka nagamba nti olw'omukaga nja beeranga wa muleefu ku Sunday ngende oba kwambya soba wobawa e Kampala naye nga Entebbe wonna bali bamasinga kumanya wa muleefu kati nafuna chances nene nnyo nti nalaba nga abasajja ab'enjawulo Fatijo yali musajja mulungi nnyo nga akubaka CD ako bukapensa era nabo oluusi bwe bajjanga emisana nga nabo nfuna omukisa n'enkwatamu awo nga bakyali bali wansi mu holo kagamba kyantwali mbala emyaka wakati w'esatu kwena okuba nga nfuuse ekintu kyennyini naye kati obuzibu bwendabawo ku baana b'ennaku zino nti omwana abeera n'ewantu ewali ataya zonna buli kimu ekyetaagisa naye kasaayiga oba oluusi vakyo n'amanya nti kikoze kiwedde ate ekyakyendaba ku baana baagala kuyiga ndowooza kukuba just music ekyo ne kiggwa kasaayiga okuba obukubi music okugatta music ekyo kiwedde naye nze nafuna omukisa nti natandikira mabeganga emusi nemala nenfuna omukisa nentandika okubeera nga nkubakuba ku byuma ntandise okukwata ku players njigako n'omulundi ogumu twalera ku resort eyo awo nga Ivan takyanyinako nnyo nnooma twali tukuba nkubye era akayimba akalala kenakuba oba omanyi omukulu gwe bayita Raga Arthur yali akubira mu hype ennaku zino manager wa Jumbo ngajja ngamba da side zeri nga nzira ku side nga bono da ku side zeno nga yadda ku deck eno mwana gwe ng'omuziki gutabuka olwo nga ntandise okukakasa awo twali mu 2007 awo nga ntandise okukakasa emikolo nso gikuba biiki mbeerawo ne bandekawo n'enkuba oluusi nga bandekerawo ddala n'enkuba okuva kumpi ku makyabo ne bajja kawungeezi oluusi babagamba gwe ne Jose mujagera mujjeyo bwe biti oba oluusi nga baliwo emirimu nga gya mirundi ebiri waliwo okuteeka ku resort ate waliwo ne wali akakolo kati ne babaleka oluusi ku resort ate ye kasi engeri gyali omulungi mu kunywamu akantu ke ng'oluusi ye yeekola ki yeetambuliramu n'agenda n'esigalawo
kale reference nja kubala myaka 3 kwena okubanga nfuuse DJ omutuufu. Okay. Alright, ali kusakata vibe tukyali n'omukulu Kasirye Robert atenga nze mumanyi nga DJ Little Gwan aye tugenda kuba tweyongera okumanya ensonga tukwebaza okubanga olaba okola kyakabinyo najjo sinzira okuba webale nnyo tewerabira subscribinga nyiga kapeesa ka subscribe kabeera mu nsonda kakuletera akadde we kajja nakakadde kanyigeeko kaleeta obuwawaatiro awo kitegeezo ojja kuba ofuna notification anytime wetuba ne interview wetuba n'ekipya any update any show wano bayitawo batya tuli Empala era olagiridde omuntu omugamba nti nga Empala ku police bwotuka Empala ku police waliwo ekizimbe kya Aleba ayita obuyisi ku Ntebe Road ng'omanyi Empala ku police waliwo kalina wano eriko amadaala mu maaso era abasinga ndowooza abataxi bamanyi nga ku kikalina Empala ku kikalina so obeera otuuse bulungi. Sakata Vibes Uganda, don't forget to subscribe ensonga obe ng'ozifuna nga DJ omwana nga yagala kuyiga kuba DJ kimutwalira ki kusoma nnyo oba kuba na kitone? Ekisooka omuntu yenna okubeera DJ kyandimwetagisiza okuba nga mubangufu mukko kubanga lwaki mba ngamba nti alina okuba mubangufu mukko waliwo ebintu ebimu nga bikwetagisa okuba nga osomye kiringa omuntu wanaakusaba oluyimba oli DJ naye nga tosobola kuwandiika luyimba oba olina gamba munaye twagala kayimba bwe kati naye ng'olina kukawandiika kati mulembe gwakyuka gwa kompyuta ng'olina kuwandiika erinnya ly'oluyimba ne lujja oba ne bakugamba aliwo akayimba katugeze oba Stabu wa Natoolo naye nga tosobola kuwandiika Natoolo okiwulira oba Stabu tosobola kiwandiika kugamba kati nekibanga kijja kukaluubiriza weetaaga okuba nga oli mubangufu mukko. Ekyokubiri olina okuba nga kyogendamu okyagala buli obeera n'omutima ogwagala ekintu lazima gaana oba ojja kiyiga kubanga nandigambye nti nno obwa DJ nabo buyinza okubaamu talent erina okubaamu naye ate ebiseera ebisinga si eri awo nti talent erina okuba ey'amaanyi ennyo lwansonga gwe buli oba nga oyagala ekintu noyongerezaako akantu akatima akaba kakusindika nti kankikolerere lazima gaana oba oyinza okukifuna. Tulabye abaana abajja mu entertainment naddala ku side y'okuyimba ku myaka emito ennyo ddala twawulira oluyimba lwa Bobi Wine lwe bayita ekirooto nga lulimu omwana we oyasabira Saara yali mwana muto nnyonnyonnyo ku guno omulembe tulabye fresh kid azze nga mwana muto nnyonnyo mu kuyimba bakoze ebyewuunyisa. Mu bwa DJ omuntu alina kujja nga alina myaka emeka? Mu bwa DJ era nga bwe nkugamba nti tebuliko baana myaka kubanga kati nze nyina omwana bamuyita Rahim mwana wa bosi wange Kasinyeri mwana muto nnyo naye waba akuba ate wali abantu abakulu yadde nga baludde mu music nga omuteekawo nti bakube bonna ayinza okuba akavulu kwegamba nabwo kasita oli nga banga akirimu nga ate akyagala kyangu kyakuyiga nnyo okubeera DJ kubeera na mpisa kubeera mugumiikiriza buli DJ alina okuba MC kyandibadde kirungi nnyo DJ nooba nga ate oli mukko ku MC kyandibadde kirungi nnyo okusinga bwe banakwogerera ng'obwogerezi kinyuma nnyo nga DJ weno okuba muziki gwo weno woyogera era ndowooza okiraba aba DJ abamu buli wakubanga bw'ayogera kiba kyanjawulo nnyo okusukka ate kumwogerera ate n'ekirala DJ wabeera ng'alimu olw'MC n'akasente oluusi kaba kazito naddala guno omulembe gwe tuliko n'akasente kaba kazito lwansonga nti ate bandifunidde kiringa wono ogamba nti ndi driver wa mmotoka naye ate manyi nogikanika kitegeeza bajja kuweerako just tanboy omu naye ate buli onoobeera nga omuvuga buvuzi ate nga tosobola kukanika bajja kuteekako abantu aba n'akasente kaba kakolaki kati nembwa DJ bwe kiri mulimu ebifo nga kasitoba nga osobola okwogera ku microphone akasente ka MC osobola okusigala nga okayingiza ate n'aka DJ okayingiza kyandibadde kirungi naye nga buli omu waddembe waliyo oli agamba nze eddoboozi yange obanga oli alina ensonyi ku microphone omanyi ne kano akantu kano katiisa buli MC alina okuba DJ lwaki ate waliyo oli okubeera nga ye omanyi n'obwemusi bulimu ebintu bingi bulimu enjawulo nnyingi nnyo obwemusi ate okusukka ku bwa DJ waliwo MC nga ye mwogezi wa ku mikolo kati anaakubeera atya DJ ate nga bwayogerera n'omukolo waliyo MC
MC yandibadde omulungi okubanga ayiga ebintu byaba DJ yandibadde oba hype MC. Oyo abeera mu kilabu mu ndongo ne wabeera endongo nga hyping music. Oyo yandisanye abeeko akabangufu kafuna mu byuma lwansonga nti in case singa munna abamugambe kamawo kwekangamu wali eri emmanju. Ono waba asigaddewo ng'ate MC ng'asobola okubaako kyataganjula kiba kimukolera. Waliwo ebigambo ebimbuzaabuza. MC ye master of ceremony. DJ ye disc joker. Selector yani? Selector nandigambye nti by then selector ye muntu nge selecting omuziki oba asunsula. Asunsula kubanga bwemba njukidde mu biseera emabegako eri byesaamanyanga nnyo naye bwe mpulira kuba ayogeranga mbu selector ye muntu eya selectinganga omuziki. Then nawa DJ n'atabula n'amugamba nti ku namba 5 wali akantu wekati n'akamuweereza, ku namba 6 kuliko akantu wekati n'akamuweereza. Ze bwe mbadde nga nkifuna mu ndowooza yange noyinza okuntangaza mugugamba sekita yanyata. Mbadde simanyi kyevula nkubuuziza nange mbadde sikimanyi naye kyonnyonnyodde kireka kyekyo kituufu. Naye ennaku zino ogenda lwero obasanga ng'oli agamba nze selector kati nga muganda wange ono selector entity selector J selector Ivan kati ndoza we batuufu okubuuza. Buli DJ alina okuba muyimbi? Kisinzira kwagala n'okuyayana kw'omutima gwo. Wali oyayana okuba muyimbi? Nze nga bwe nagambye neegombanga ebintu bye bayita entertainment okuva ebbanga ddene nnyo era taata kyamuleetyanga obuzibu bunene nnyo ku nze. Kyampaliriza okubanga nze nali ndikodinzeeko ennyimba zange nnyina obugospel bwange nga buna kuba nze golaba bwe nasalako dread. N'akagero k'essaggambe emabega eyo bwe nagendyako embalala emabega eyo bangamba nga leero muzeeyi nangamba nti nno ebintu ebyo byolimu okimanyi nti obudde bukuyitako oli mu bintu by'ekyayo naye okimanyi nti nno obudde bugenda budde bwotta ssaawa eno tebudda bwotta ssaawa eno tebudda. Waliwo omukulu baali bamuyita Mr West yali musajja munyakole nga mukwano gwange nnyo kyali kigayi kyeru nga kinene. Bangamba nga leero muzeeyi yambuulirira nga leero wali mu Kitoolo. West akawungeezi najja nangamba nyina ddiiru njagalayo abawala nga bana n'abalenzi nga 3 tugenda mbalala. Naye nga muzeeyi aŋŋambye ŋŋende ne ku kawunta njeyo ssente nkole ki nsaleko enviiri. Ono waleeta ddiiru nga yagenda embalala neŋŋamba basigala nesukka nenkuba ttuwa eno nenzira nga mwana watweteka mudde n'abawala nga mbafuna bukimu nga tulumba embalala. Bwe twatuuka embalala tewaali wazibu nnyo mu lunaku olwasooka kubanga bwe twakolera ekifo baali bakiyita kya Senga Kasubi pub kiri Byantonde. Bwe tutuuka awo nga tukuba nga tubookya bubi nnyo nga basiima enkeera nga tulina okukasuka tumaleyo embalala tugenda embalala tufuna ekifo tufuna ne lumu tugenda osula. Bwe twatuuka awo tumaze booking ekifo tugenda okukolera nga batugamba nti show yankya. Nkeera nga tugikuba bulungi nga naye ebeera ki massive. Kati ku makya baali bakwata bakireereese ku makya bino bye bagamba nti babiyita batya nenduuza bye bakireereese. Mbanze enfulumye nali nyambadde yellow boot yange kubanze kuva ddala musajja wazi buutu nali nyambadde yellow boot yange mba nfuluma mba mukalo mu bulumu eno gye twali tusuze nengenda nkona engatto yange kukuuma buno obukwata ka gate akabira wansi sole nekola ki nebikuka bweti kati nsala oluguudo okudda ebbali we nalengera abatunga ntunga nenengera bayisa abantu mbuuza omutunzi nti bano bakwata baki nti bakwata bakireereese oba tolina bikwogerako kabaka weddemu nze kuba sire waayo nga nze mmanyi ti nno nze bankwatanga nko bukyangambaawo mbaze okugira engattu yange nangamba ate kati gwe ne bakwatako gwe enviiri ezo ate me babawoomerwa mwana watunga era sikiwulira kati nga mmanya bwe naasalira ojjasa okudda wali eri kijja bakiwedde mba nsala nti wabakazi akanyimiriza nga sebo gye baliko nti kale nagye baliko nekajja ID nekagamba nze afande gundi simanya Rachel nze afande Rachel
ndi muserikale wa poliisi mukulu Kasirye obeera wa nemugamba ffe tuli b'Entebbe mukola mulimu kinti tuli bayimbi tulina abaana ba Karioke nti mwe bayimbidde wali eri wasigundi nti yeffe abantu we balwanye ekiro nti naye siffe twalwanye olwo ntandise okwewozaako nanga kati mukulu Kasirye nze ndi wa poliisi naye ntambula na ID yange kati mbalisa wandage ku yiyo nekagwamu wekagwamu mugamba ate eri wali mu luumu biki angamba nzo ntambulidde neyange nange nsula okumpi nawe ntambula neyange kati tugende ku poliisi bano bajja kujja okusangayo kati wabwa abanda nga bantwala be badduka ne bagamba West we yajja adda mu kwogera Lunyankole ko omukazi n'oyogera n'olumalayo n'oleeta ne nannyini ente zonna ezakuno tujja mutwala ne bamubuuza ye gwayogera eyiye eriwa nga neyiyagiina ne batwala tuba tugenda ne basabayo akasente kati wawo omukazi n'agamba bamumanyi Oluganda mukke akasawo agenda okujjayo sente nga bwe twali tukoze atoleko baba weeyo buli omu nga mutwalo bamugamba anyigwogabirako otugabirako gwomanyi sente mekazi twagala ono tumwagaza 2 nawe tukwagaza 2 tugamba busente bonna ne bakumba ne batugaana okuddamu okukola show yonna ne batugaa tudde ewaka kyokka batujjeko sente zonna twamalayo wiiki emu njukira Tazani omumanyi Dennis naye yali ali mukolera eyo tuwaze era yatuyambayo ku obusente oluvannyuma lw'ennaku nga 3 endala natuyambayo n'obusente obututikka okudda batugambye ate okuddamu okukolera eyo simanya tulina okusooka okufuna license simanya byali biwanvu naye bwe nadda bwe nti Entebbe bwe natandikira ku Kyanviiri noyengira saloon natandikira ku Kyanviiri enviiri nezijjako nali sambala nko ku jento zonaku nasooka okwambala jento natambula nebwalabwala mu kitolo olunaku nasalako enviiri natambula nebwalabwala mu kitolo nga enkofiira sigijjaako sagala bamanye nasizeko enviiri naye era bwe namala osalako enviiri nalabanga ekyokulokoka kyekisinga awo nendokoka tonnaseka era wendokoka Mukama yali wa kisa nnyo. Amen. Yali wa Haleluya. Mukama yali wa kisa nti yanjuwako amafuta ag'enjawulo n'okuyima n'ennyimba. Bwe bugoso buli bwegambye obuna era bwe buli obwo. Kati so sigamba nti oba buli DJ yalibadde muyimbi naye okusinza kuyayana kw'omutima bwe kiba kisobose ng'olina eddoboozi olulya nalwo mweriri olubaddemba okuyimba katulaba nga DJ Shiru atisi atekamuka aya basi so abaina egere jateke oluyimba ne lujjanga lunyuma naye n'atekamu akake Yesaya ukitegera ekintu ekyo so okuyayana kw'omutima gwe kugamba yandiyimbye siga kwegamba muli mu mutima omuziki aguwulira naye mu magugule atisi atekamu ka Yesaya so kati okusinza kukuyayana kw'omutima sikyateeka naye bwe obanga okisobola okikola gwe wakulira wajjira mu ndongo before mu Ntebbe oba ku Ntebbe Road oba mu Uganda bye wali owulira ebitakalwamu nnyo oba hoteli oba beach oba disco ekisookera ddala nja kusooka wa Muleefu awo buli muntu yenna yavanga ku beach weba yavanga wa yasibiranga ewa Muleefu mu kitoolo era erinnya ne bwe ndyogera bwa lwakuba nti ate tekyandibadde kirungi kubanga munaanuulirako emimwa buli dakika nenjogera Muleefu kuba buno omuntu simanyi gye bukoma anaagamba omwana addeeyo ne banne neefuuka emmere akamukubira bulango naye ekisooka ewa Muleefu mu kitoolo era nakati wootuukawo olaba nga wo akafo kaawo yadde takyakuba nnyo bidongo biri naye nga enjawulo yabwa kyali kifo kyamaanyi nnyo then nga omanyi nti omuto gyamanyi kifo ekyo Lido Beach twakubanga ntuli ogiyingira ebiseera biri emabega eri nga sinayingira nnyo bidongo bino twakubanga ntuli okuyingira Lido Beach DJ Michael simanya Future kwegamba walinga wa Tabbu Lido Beach Resort Beach nga ya Tabbu nga waliyo ebivulo olumu era ne Resort Beach eyo nakubako entuli kyali kivulu kyane kyenjukira waliyo gundi ya Chameleone ne Bobby Wine nga bale teyali nga bato ne bali bagiranze nga bato nga baleese ye Sean Paul omuyimbi ow'ebweru gwe bali baleetanga gesi era njukira olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ku sheeyo lwansonga nti
Chameleon all along yalinga asembayo ku show ndowooza okuyimba kati kuno Bobi Wine agamba Chameleon abakola ki asooka ko Chameleon ekyo tekibangawo ku mwana wa mayanja gwosooka Bobi Wine ng'agaana Chameleon nga abategesi nza bamuwaliriza nga leero sookayo mwana Chameleon ng'ajja ku stage Chameleon we yajja ku stage kyasookerako yasooka gamba eno si battle wakati wange nanyi ne Bobi Wine naye twagala tulage ne bana abayimbi b'ebweru nti wanaffe tukuba omuziki ne gukola ki ne gutabuka ne gunyuma n'asumulula yayimba ennyimba zaali 3 bw'ayimba ennyimba 3 Chameleon oyo ng'avaayo ku stage ng'agamba nja kudda muganda nga avuddeko ng'avaayo ku stage bw'avaayo ku stage Bobi ngajja omubanda ngajja naye okujja kwe amatala bagajjako naye olwo nalinze nakuba ekituli gwe tunyumize shoka story munda nga amatala bagajjako bakubyawo bayina tebasobola kuba mukka bayina gundi effects ze bateekanga mu byuma biringa ebyambe biringa emmundu ulyanga helicopter eyitawo amatala gagenda okuddako ng'omukka oguli ku stage naye ng'olaba layini eno combat n'eno layini combat omubanda najja ng'atambuliramu kati awaliwo oluyimba lwesimanya siri mulungi nnyo mu kuyimba naye nkyali sansa weno wansi ebyo ayina introduction gyakubangaawo oba oyinza okujinjukiza sinyabi luyimba kibannange bambam bambam oba bambam oba funtula yalina intro empanvu funtula yalina intro empanvu azikuba yafuntula eyo nayogera edakika nga 2 bebekulu agendolawo obudde bw'oluyimba lugwayo najja namugamba excuse me awo bonna ne bayimba bambada bambamba kati wamala okuyingirawo nayimirira ngombana nga yambadde combat nayimirira nasooka obbaga okutubuuza gye muli koffe gye tuli agenda okuddamu okuyita gye muli ng'enduulu eri ku audience eno ayo okuddamu okuyita gye muli nga microphone eyogera naddamu nayo gye muli nga teyogera agera okyuka ati ndowooza ffe gye tutalengera ndowooza yalengera kabwejumbira ng'ali ndoba ku saidi y'ebyuma ffe gye tutamanya twalaba amabanda kukka wansi misinde tugenda okulaba tenti y'abayimbi egwa bali basaze bayise n'abalala basaze bayise tugenda okulaba konvoyi ya Chameleon yasooka okufuluma abavizyo neyitawo 10 nangayi tuba tuli awo neya Bobi negobera wezyo ate show nga ngewedde nga wakubye entuli byonna obiraba nkugambye kwegamba gye nvudde era wookulira nga weewaawo then mu Kampala nze saali nnyo mu digize nti nno banagendanga nnyo e Kampala naye nawuliranga ebifo byayo nga mpozi waliwo akafuwa neno nga ku university ke bayitanga Vogo oba Vogo club Vogo Nkumba ekyo nakyo kyali kifo kubeera namaliriza nga namwo nkoleddemu we nayigira ebyuma naye nga luliwe twakiwuliranga buwulizi nga then n'ebifo ebirala eyo ndowooza mu kibuga naye nasinga kumanyanga nnyo eno awo mu kaseera ako woyogerera resort woyogerera Wamuleefu n'ebifo ebirala mu Ntebe oba ku Ntebe Road badijji ekyabaali nga ab'amaanyi abayuguumyanga era nga bwe nkugambye nti kuba wayogedde ku Professor Ivan lwaki wamise Professor ekyamuyisa Professor yali mukenkufu mu byuma ng'abiwayalinga ng'ate abikuba ate nga ne wakwata microphone era ajogererako kati ye twakuba tumuyita Professor era sigamba nti ye yali etuuma naye abamulinga okumpi obukenkufu bwe yaliko bwamuweesa lya Professor era n'abeera nga era nakati we musamuyita Professor oyo Ivan yali musajja mulungi nnyo ba King Michael ba Fredo era
badijja b'omunte baabwe we batyo bafaati jozi abo be nalinga mmanyi okusinga saali nnyo nti nno ntambudde naye ngera bw'oba owulidde eyo ebbalibbali eyo Kampala ng'ogenze mu bifo ebirala eyo ojja kuli Abashiru banye abo abaaliwo eddadda waliwo ne DJ yali Ivan ki? Ivan Ho. Waliwo DJ bamuta Ivan Ho nga muwuliranga ne wabaawo Isaac era naye yabeeranga nnyo Ntebe eno ne wabaawo n'abalala bangi kwegamba bwekiti. Lwaki ba DJ mutamiira nnyo? Kikyotegeeza mu kutamiira munywa omwenge. Mwana atuuza omwenge ngunywa naye sitamiira. Abatamiira banywa ki? Awo kye simanyi kuba n'okutamiira kyanjawulo gwe okimanyi nti buli muntu alina ebimutamiiza. Kyateeka buli DJ alina okuba omutamiivu? Nedda, kubanga waliyo ne DJ oli akuba omuziki ng'abeera n'amazzi ge nga ne soda ndowooza wamuteeka mu kamwa ayinza omutamiiza. Olina weeyogedde n'ogamba nti wabeeranga n'abazinyi abawala mu bbaala oba mu ndongo ekiro ki ekireetera mmwe okugamba abakazi nti ayambadde n'anyuma ekiro mu bbaala? Baba bambadde ki? Nti ayambadde n'anyuma. Okimanyi ebiseera ebisinga abakazi ababeera mu ndongo engoye ze bambala mu ndongo tebaagala zambala misana? Ndowooza oba engeri gye bambala ennyo obukete. Obukete bwe babawana? Ekibuuzo kiyinza okunnyinga ekyo lwa nsonga abaana b'omu ndongo manyi nga Abaganda bwe balina engero, manyi Abaganda bano bagezi balina engero kati nga atunda ayolesa. Abaana mu ndongo bagenda ne bakulagako ku buli kyetaagisa. Agenda n'ayambala akantu nawe kenyi n'ogamba nti yalabbi namufukumu. Ki ekikusindikiza okukola seeti ennungi? Seeti? Oba n'ogamba leero nawe yalinze sawundi yanyumye oba leero nakubye music yanyumye, ki ekikuvuga muli? Bumanyirivu kubanga nze ebiseera ebisinga sagala nnyo ate kukola kintu kindigenda keera ku makya ate bagambe ani yakoze kino oba ani awayalinze bino oba yabadde DJ kyoyo kitatanya erinnya luusi tekiba kirungi. Olinze kwegamba nze ndimu kiri ekyokwagala okukola buli kaseera ekinyuma ate ndi muvumbuzi nti buli kaseera at least njagala nnyo okumanya ki ekitambula obulungi ki ekiriko. Oli hasinga ddi? Ebiseera ebisinga ne mbeera ewaka kuba ewaka nyinayo laptop nga bbiri nyinayo players zange buli lwenfunidde obudde bwange so okubeera awo nga nkubakubamu naye lwakuba nti ennaku zino ekintu ky'oba DJ ninganga ayagala okugamba nti kanti yambula manyi n'emirimu emingi giyinza okutuulamu ennyo kati nze nasigalya kuwayalinga byuma bino nga obiraba kati nga leero wetugenda okukola ki okukola nze kasamawo bisetingawo ne mmanya nti sawundi kyekyo buli kimu kiri kiriya awo ba enti asookamu najja n'akuba oba oliawo oba pito naye najja n'akuba oba oliawo senior binga gwe bayise najja n'akuba naye nga era webabaawo technical problem yonna ebeetuuseewo ate ojja kusanga senior binga atunudde wansi wa waya ziri era ojja muwulira ng'ayita lito kati njagala nnyo mbeera awo mu technical part eyo. Buli DJ alina okuba nga amanyi okweyalinga? Kyandibadde kyabuvunaanyizibwa singa Katonda aba mubiseeko akasubi nga naye okweyalanako ekyandikwagadde nayiga okuwayalinga lwa nsonga nga bwe nagambye nekuwa example kuwa emmotoka kyandibadde kirungi kati nze bwe mba nga ngenze ku mukolo waliwo emikolo gye nnyinza okugamba nti kati guno seetaaga DJ nendeeta akamotoka kange nenfuna omwana nsulyako nenteekako ebyuma nengenda nembiwayalinga akukolo nenkakuba nembizzaako nembikomyawo ku ofiisi. Omwaba wayalinga kituufu mbu mulimba abagagga nti ekintu kifudde nga tekifudde gwe n'olya ssente? Era nga bw'omanyi nti nno buli muntu tosobola mulowooleza wabayo abantu babubuze bwabwe nga ye ndowooza ng'ayinza okukozesa olukujjukujju olwo naye nze nduyita na bubbi obwo ng'ayinza okukozesa olukujjukujju olwo n'abaako kyatta ate era akole ki abeeko kyafuna naye ate nga nze ndaba ate olwo oba webba kubanga omuntu wakuwa kati ofiisi ng'eno ebyuma nga bino n'otandika okuba nga opalapalanya ogenda okufundikira nga oluusi aguddemu manyi ennaku zibangaana ng'olabanga ennyingi naye we ziggwayo kaba kaweddemu kati nze era nandikubiriza abayinza okuba bakozesa olukujjukujju olwo obwo bubbi. DJ omulungi alina kugenda ng'ayogera nti nze ndi mulungi oba omulimu gwe gwena okwogera? Yagala gaana ife b'okubira music
ffe tulina okugamba omwana oyo akuba music kati nga bwe tunakera ku makya ne tuwulira nti waliwo oba awadi oba aliwo Senior B wagenda okukubira nga nze omutima gwange gunyumirwa nnyo DJ Senior B ng'akuba nja mugoberera kubanga DJ mulungi naye singa abasankubira byenjagala saakimba mulondoola singa manya nti leero Peter agenda kukuba Sunday vibes kangende kuki ku Sunday Groove ku Riders nengenda nga ngenza okuya ku Pito neneri leero bakubye batya oba kiwulya bwe manya nti leero enti yagenda okuba kugamba okisinza ku bulungi bw'omuntu buyinza okundetera okumugoberera oba okumwogerera nti oyo omwana mulungi n'ate ye bw'abeeri najja okwewanira mu ffe nti oba nze ndi mulungi nze nkuba kisinzira kikyakuba tukyali ku Sakata Vibes alaba tewerabira okusubscribinga obenga ofollowinga ebintu bino mpolampola bamita DJ Senior B and ndi wano ne DJ Litogwan mu Entebbe Music Association bamuyita Mawaya tekitegeeza nti yagwa eddalu wabula ababeera mu wires all the time wires nga wayalinga ebintu mpolampola nga gwe yayimbako ani aleeta hit muyimbi oba DJ oba producer okugamba olinga mbuuza nti kyekifuula oluyimba hit ekifuula oluyimba hit biba ebintu bingi ekisooka erina okuba feve okuva ewa Katonda okusiima kwa Katonda ekintu ky'ofulumiza oba oluyimba lw'ofulumiza gwe producer n'omuyimbi kigenda ne kiwoomera abawuliriza ife abantu ffe abawuliriza ffe tufuula oluyimba hit kuba oli ayinza okuyimba ekintuntu oli ng'agamba oba yayimbye biki n'abawuliriza be bagenda nga baluwuliriza mu ngeri ey'enjawulo ogera okulya nga osanga obwana buluyimba osanga maama aluyimba oli atambula aluwumuunya ogera okuvaamu nga hit kwegamba kati ekifuula oluyimba hit nja kusooka nkitwale nti aba Katonda kusooka kuganja kwa Katonda okusooka okutambulira ku kintu ekyofulumiza naye nga mubaamu n'obuntu obumu obuli technical obulina okubaamu kati nga buno gamba lyrics nga n'owuliza nogamba lyrics omwana wanene gundi yazipanze bulungi producer wano yakoze bulungi beats wano bingi waliwo neno messages waliwo abuuza nti tulina ebika bya ba DJs bameka oyo abuuziza asinziddewa simanyi asinzidde anti wano ku YouTube tebalaga gye bava erinnya liri mu Luwarabu tulina ebika bya ba DJ bameka nze ngamba nyinza obutabibala biyinza okuba nga bingi oba kiyinza okuba ekimu naye nga waliyo DJ g'osanga nga ye agamba nze si kuba reggae nga tamusobolera yagamba nze si kuba reggae ojasanga DJ omulala nga yagamba nze oldies kwensibidde akakoba ndi mulungi nembirala naye ndi mulungi nnyo mu oldies nojja okusanga DJ omulala nga gamba nze sitandika sisula abantu mu butebe nti ate batudde ate nsookere wansi nze sizimba njagala kutandikirawo ne mbaamu DJ gw'osanga nga yagamba nti nze tonteeka ku mukolo naye ate nosanga oli nga bwomuteeka ku mukolo akuba bwomutwala mu kiraabu akuba wabaayo ng'omusanga nga buli wamu agwayo kwegamba kati ebika biraka bingi naye nga sibala nga gwe DJ wali osasuddwako abayimbi okukuba music waabwe nali nfunyeeko ku ssente kati nga lumu nali ku resort eyo ne wajja abavubuka baali babiri naye nali simanyi nti bajja na kufuuka hit ne bajja ne baŋŋamba nti DJ tubadde tulina akayimba kaffe tubadde twagala katukubiramuko naye yayogera ekyo ngeno waayina kyanyiga bati mu ngalo kuba ne bagaya abalala kati zinakwala bukwasi era bwe nazikwala naziteeka buteesi bwe nti nga bunoteeka ku mixer nenziteeka awo ne mugamba flash ezo naziryako nyinako n'olumu we nali era nga nyina wendi era abayimbi ne bajja omuyimbi najja naali gye mbadde saakunkubira akayimba kange ne mugamba nywa nayiro nywa nayiro naye kuba akayimba mba ndi awo naalita nayiro bbiri
ate bwe yakyamuka ennyonga naga gwe lwokakuba bera ngokakuba nga nawe obimanyi ebyaffe oluusi obeera onyonya vibe oluusi tuzinyonya nnyo mu ndeku eno kuba n'abayivu basanga bazivumbula bwe ntyo naye nga siifunanko mutemwa nti nno oba omuyimbi azze ampadde sente ze simanya nyina okutambuza oluyimba lwe naye bino byebakusanga ng'okuba olinaga munyigaamuko omwana naye n'omugana nange nnyigamu. Tulina ekibuuzo ekisinga obabula ba DJ era ng'olusi abantu be babeeramu babyogera oba twakisangawo oba kikyaliwo oba bakyogera kati oba bawagizi lwaki ba DJ muli benzi? Ngera bwe nagambye kisinzira ku mutima gw'omuntu n'okuyayana kw'omutima. Banaye omutima guno oba ekimeeme oba ekyoyoyo buli omu kyaba nakyo munda mu ye kimutuma okukola ebintu ebimu naye si bonna. Kuba kati nze nyinza okugamba akantu kamu mu 1999 mama wange mwe yafiira twali tugenda mu 2000. By then bali bangulidde akagaali kachenja kati bali bangulidde akagaali akagenda ne kafa ne katwalewo omukanisa okakanika bwe ngatwalewo omukanisa okakanika omukanisa oyo yali mujerezi nnyo bali basajja balwalirwali nangamba kati gwe kana gaali okanika kiba twali mu November awo kana gaali okanika ki tugenda mu 2000 ebintu byonna ebiriwo bigenda kuggwawo ebiddako byonna bipya oyinza n'okwesanga nawe ofiiridde mu guno omwaka kubanga gwa ebijja byonna bipya. Omusajja oyo yayogera ekintu ekyo kyantiisa nnyo ningamba akagaali kange naye ate mu 94 mama wange teyasukkamu naye mama bwe yali mama yangamba nga leero ekigambo kuba yali etonya mama nampita nangamba Kasirye olina okulabirira abaganda bo nangamba ate mumanye nti muli kula mudda maaso mujja tuke kisa mulina ofuna ababeezi nga omanyi mama bababulirira omwana we naye olina okuba n'omukazi omu abakazi balwadde kati nze nasoma paka ndowooza kumala S4 nga seggala omukazi kwegamba nakula n'ekimeeme ekyo ekitya abakazi era nakati wondabira nina mukazi wange n'abaana bange ewaka ate nga nabo nabafuna mu kabanga nga kamaze kutambula kati bino ebyokweggalaggala abakazi nze ate oludda ate sikyagala kubanga nze era nyitera nnyo gamba abawala nga omukazi bamukwana bwe nali mukwana amugazi naye sinyula byakweggala mukazi ate ne mandi mumulekawo agambe nti nno kyewali oyagala wakifuna kwegamba si buli omu nti naaba mwenzi naye nga mulimu abo nga bakafuula kazanyo ngera waba tawuze Okay. Laba Sakata Vibes tukyaliwo n'omukulu Little Gwan mwite Kasirye Robert amanya gaddala musajja muzadde sobola amanya gembeera ngogera kinenge gye kimuwesa mu respect okubanga omanya amanya gaddala naye nga ate nago omulimu yoba oli awo profession ye Kasirye aka DJ Little Gwan mbalamusizaako nnyo mwenna abalaba naddala ba Entebbe Music Association mukola kyakabinyo Sakata Vibes bulabe buzo baffe butono tubenga tumaliriza Sakata Vibes towerabira okusubscribe nga beerako ofune ebintu obenga omanye ensonga nga bwe zitambula bamita DJ Senior B okubanga ekintu kikwasaganya big up on yourself manyi ga mugongo ku kamera awo ensonga bali zikwasaganya ntumira kabali Masaka bali Sakata Vibes agamba atya Musaye gwa DJ Nice Jose agamba atya Rashida agamba atya DJ Mutesa Pro we bali kwasaganya ensonga ntumire kabali Jinja agamba atya manager Alpha Times Killer Shizo agamba atya Nobi wambulako naye isoke agamba atya mukuru Shoni baby na achali yo Shoni agamba atya Rani we bali kubanga omuziki ogukwasaganya emirimu gigenda gitya we bali kubanga oddukanya ensonga ku Facebook osobola kumfollowinga nkozesa DJ Senior B page yange obenga ofuna updates ebintu ebirala wonna so nga ate ne zino link zibeerako ku page yange osobola n'okugenda ku YouTube yennyini Sakata Vibes nawo n'onfuna osobola okubanga oyagala mix za DJ Senior B genda ku Mixcloud onoonye DJ Senior B obenga ofuna updates anytime and anywhere oba ogendeko ku Twitter nkozesa DJ Senior B1 ku Instagram DJ Senior B1 tukyalina Little Gwan nga bibadde gamba abenga tumaliriza ekintu kino contribution ya DJ ku music industry erichi neera kwagala butaagala DJ akola omulimu munene nnyo abasinga tebagumanyi mu music industry kubanga gwe newoona oyimba oluyimba lwo n'oluyimbira kategeze katika million
ate ekyo mukisomo namulako ye nga amanyi n'okutabulatabulamu kubeera yasookera mu kubeera DJ nga tannafuuka muyimbi naye katugeze nti nno oli muyimbi kwagala butaagala tojja kugenda ate nga gwokubira oluyimba olw'abantu so kati contribution obu DJ gyateekawo nnene nnyo okumanyisa abantu ennyimba zaabwe enyimba z'omuyimbi oluyimba omuyimbi lwabayimbye kubanga si buli muyimbi nti atuukirira DJ n'amuwa oluyimba so nga ate DJ eteekayo obudde bwe n'akola research n'agenda ku YouTube n'adownloading akapya n'agenda wa n'anyoonya akapya n'ajja mu kirabo wa n'akuba akayimba ako abawuliriza ne basobola okukawulira. Muyimbi kyasinga amaanyi mu Uganda? Amaanyi nga agaggolola amaanyi watya? Amaanyi mu music bagamba nti ye ensolo. Lwakuba nti ebintu bigenze bikyukakyukamu. Tuve emabega nti aluddewo ye gundi. Nze sijja kulimba Jose Chameleone. Ate omukyala nze nja ku olaba Nandujja oyo. Aneti Nandujja w'Engome Nganda. Mukyala wa Tabbo oyo okusinza kubanga lyavugidde ekintu naye nga tuvudde mu category ya Aneti Nandujja oyo ngena ne Juliana. Ate mu mujijjo mupya. Bano abaana bakonkona. Bani? Bano bonna. Ngani nani? Bonna. Shiba wavaayo ogamba nti kiwedde. Nina Rose wagenda okujja n'ogamba nti wachongo konkona. Oba oli awo omwana afuna omwana ono Spice Diana. Kati kwegamba boka bakyannemye okulonda akanyayinza okukira wininwaje oba oli awo kwegamba kikambwe abo bo bakyannemye okugradinga kati balinde mu myaka giri. Muyimbi kyasinza okutunda Uganda wabweru wa Uganda? Kyo mukyamazima oyo ajja Baidi Kenzo kubeera nakati ensowa wajazitowa teri muyimbi wano mu Uganda agizitowa Eddie Kenzo. Lwaki politics ayingidde nnyo mu entertainment? Omanyi ekintu ekyobuuza kiwanvu wekiweeredde ekiwanvu we wano nti abayimbi abaana abasinga bayingidde endongo eno si lwakuba nti basomye si lwakuba nti bamanyi nnyo okuyimba naye bayingira endongo eno kubanga yalimu akawogo naye ate akawogo gikakomye okugenda nkakendera competition nebeera eya waggulu abaana abantu abamu atandika okunyoonya gap wawaagwa wabayo bali banumirirwa omwoyo gw'eggwanga nobayo ne bano nti kinyumo nowulya nti kati nga bwe tugenda okufuna Lord Mayor Jose Chameleone oyinza ogamba oba yazerwa kinyumo oba kituufu naye kyayagala then nosanga ate nga ye nga Bobi Wine okuva edda nti azza akuba ennyimba ze naye ng'owulira nti alimu omwoyo gw'eggwanga so kati politics ono ayingidde nnyo mu music industry lwansonga nti buli omu anyoonya way forward wawaayitira singa eno kiba kifudde eno kiba kitya naye nga nekisinza okuleetera music industry eno okubaamu okuyuguuma era nze obuvunanyizibwa nyinza buteera nnyo ku gavumenti yaffe eno lwansonga nti singa bangi bayinza okuba nti bakkiriza mu tteeka lya copyright law naye ate nze nga nze nandirabye nga lyandibadde lya muwendo nnyo singa libadde likyaliwo olwansonga nti abaana abakola music mu biseera biri kati nga bwe nagamba research we yakubira akayimba gwe First Aid tolwanga baana bakubanga music n'afulumya album ku album nawuliko ko mabikakao ku lutambi olumu nga research agamba nti we yafulumiza First Aid album yeyo yagitunda milioni 3.36 oba 3.8 mu biseera ebyo kati olwozani badde atunda sente meka saawa eno so singa awo omwana abeera nga amanyi nti ngenda kuba ennyimba zange 8 zibeere ku alubamu kati labirako omwana ono John Black saawa eno nnyimba zake zakafulumya
singa yafulumya omanyi album ezo lubako oluyimba lumu nga lwe hit naye kati gweteberezaamu ennyimba zonna zajja afulumya zonna hit zonna zinyumira abantu kuba kati yaliko singa abadde afulumya alubamu singa alubamu agitunda sente mmeka nga waliwo wamu we yagenda nga yakutandika ng'asaba busabi microphone okuyimba ne wabaawo we yagenda ne bamuwaayo abiri nga saawa eno bw'oba toyina bukadde wakati wa bubiri kitundu tosobola mufuna okiwulira so Shiba singa yali ng'akola alubamu oza singa alubamu ya Shiba eri musenemeka kuba abasajja balinga bakasiibukira yakuyitanga n'akuyita siniya B nti wakoze alubamu ki enyimba mmeka nti nyimba 9 nti tuzuulidde ennungi tugera kuwa sente bweziti bw'oyitawo oba toyitawo ate oluusi nga baziyayaanira kubanga leero gwenguza kasiibukira alubamu nemukolera ate omulala ku alubamu endala wajjabbaawo omulala mpita nje nkuwa bu 15 omulala nagamba nti wamanja kuwa 2 alubamu eyo jenguze so kyandibadde ekyo kiyamba nnyo n'abayimbi ate obutadda nnyo mu kusika mugwa kudda mu politics kubanga sente zaabwe zandibadde nga kiriya naye kati omwana akuba akayimba alina okukeetambuliza agenda alabe DJ ku beach amuguliddeyo ak'okunywa alina okugenda ku studio wonna kosti z'amaanyi kwegamba kumpewo okusanga DJ Senior Byoka kuba kudemba ajja kugamba ate kalina okusooka okuyita mu bukuŋŋuuta ate simanya management lisijeri buzije luyima n'endukuba kwegamba nebiba biwanvu omwana abamu kyekijobale kyogenda nnyo mu politics nga tumaliriza tugenda omaliriza tusigaza ebibuuzo 3 ebibuuzo 3 ekisooka singa bato ya Shiba ne Cindy yaliwo wali wagirani eno sakata vibes yeje ojulia Shiba ne Cindy bayimba byanjawulo naye nga bwe bayimba ebyenjawulo n'abayimbi ba Uganda ate ekyomukisa omulungi balina ekibagatta kyeki bwe bukyala bonna bakyala nkufuna so kandi nyumye nnyo naye nga bombuuziza nti wali owagirani nandiwagidde Cindy. Lwaki Cindy? Nkuze mpulira ennyimba za Cindy olalo eza Shiba toziwulidde. Shiba gwokikkiriza nti no Shiba nali nkozeeko naye muki mu karaoke kati lwaki ate sigowagira? Nkugambye nkuze mpulira ennyimba zanyu za Cindy. Era olalongo abantu abo abakulu abo abasoka mu industry eno balina bingi bibeeterekera. Era omuya ne wavayo sabi nakuba akayimba bwe bayita dancehall kasigaza obwa dancehall. Era ye asigala afulumiza dancehall asigala afulumiza ekintu ky'owulira nayo n'ogamba nti yes. So nga ate ne Shiba mwana musukulu munyo era weziba nnyimba ayinza obba kati nga ku bungi bwazo ayinza obba nga yayita dda ne ku Cindy mu nnyimba ez'amaanyi ate nno oba kitegeera. Naye nga bw'omanyi nti nno mu kuyimba kuno mulimu ebintu bingi. Mulimu oligojjo osanga mbu ayimbisa ggono oba ono akikola bw'atyo oba ono kwegamba byanjawulo. Eddoboozi lya Cindy ly'amaanyi nnyo ku lya Shiba. Obwa DJ mu Uganda bulina ennono. Mulina trademark ko mulabira ng'ekintu we kyatandikira bwe kiti kati kiri bwe kiti. Ku Sakata Vibes waliwo omuntu ayinza okugamba Sakata Vibes nedda sebo oyagala kupasinga osaba wakasanke mbadde nsaba wakasanke awo badde awo nsabawo wakasanke bwenono DJ bizibu ki ba DJ bye basanga? Abyo bingi omuli ekisooka mulimu abamu kubakozesa obutagubalanga obutakuwa nnyo kitiibwa bye wakizuula nti oli mudongo nalowooza nti nno n'omutegwa kimu kidongodongo oba okiwulya. So nga ate muntu yenna yenna abakoze bizinesi katugeze kati bizinesi ng'eya kilabu oba ey'ebbaala oba ekifo kyonna nga kirimu music eyo yakola kumpi 75%
ku bantu ababaliwo oba okuleeta abantu mu kifo ekyo ate nga music oyo tajja kubeerawo yezanye yekka even though omulembe gugenze gukyuka sinabi wakolayo nane stop nakyala ku flash naawe omugagga n'ateeka mu wali eri mu ka DVD ne sakata okiwulya naye nga ebiseera ebisinga music DJ bw'abanga ali mu kkuba 75% at least abako cha contributing kubeerawo kw'abantu then oteekako ebyokunywawo n'ebyokulya nabyo ne bigattirirako ne management ennungi ndoza ze zibeerawo mu 25 awo ebiti ebyo bisigadde. Alright. Ffe tuba sakata bwe tuba tugimaliriza naye tetusobola muta nga tetumuwunziseeyo akabuuzo ketutasobola kubuusa maaso akabuuzo kano era tasobola ketegekera ffe tukamwokyezaawo day and then olowooza Fresh Kid alina obulamu mu industry eno? Fresh Kid ono omwana omuto ono omwana waffe ono yes naye kyemmanyi bannayuganda wano tutijjisa nnyo bantu balamu kyekyo manyi nga mugongo akubeeza embaga yakubeeza abafu byebyo kati fe abannayuganda at times tutijjisa nnyo ne tuleetera n'okubanga omuntu wandibadde nga yandibaddeko oba yandibadde asoofuna mu kintu ebbanga eriwera bw'atuuka okukka tumussa bubi ate so nga ate omwana oyo omulaba management ye singa eba emukutteko bulungi ne batamuganya nnyo okugenda nnyo mu bintu ate nga buno gamba ebibaalabaala kuba mwana muto kyekisooka even though banyonya ssente eziyinza okumuweerera n'okukola ebisigadde naye ne batamuganya nnyo okubeera nnyo mu bifo ate byesitaza ebyesitaza kati nga bwebagambe nti waki tugamba nnyo nti abawala mu ndongo baba banyumye bambala naawe kyolabya ddala nga omuwala we seyandiyambadde so kati wotwalayo akaana ako omwana oyo bandimulese naaba nga arekodinga ng'alikodinga obuyimba bwe bw'asoma mu masomero ageetaagisa okuba nga tegajja mutiitiibya nnyo nga sita nga bamutwalira ddala ng'abaana banne yes naaba ng'asoma n'alikodinga nga once in a while bamutwalanga ku events ng'ezo mu kati nga buno gamba baba bategeza ekivulu ku resort oba omukulembeze w'eggwanga alina olukuŋŋaana lwagenda okwogererako simanya bayita kyaddondo bayitawo batya kololo nti bagenda sookawo bayimbi ku myoleso ng'egyo ng'abeera mu bifo omubeera abaana naba ng'afiiringa ekintu ky'abaana ate nga n'abakulu wagenda nga basitadinga naye kati ekijja omuleetera obuzibu wano mu industry yaffe nti bagenda sooka bamutwale ng'omukulu bamudduse sipiidi kati ogenda okuwulya ate batandisa okubanajjawo akaana akalala omanyi ebya Uganda byo already waliwo kapiripiiti kapiripiiti olunaavaamu nga batandika nti kapiripiiti nonaanye asinga ate kati bato ng'erinnya litandika okugirira awo oba okitegeera so nze ndabayo future mu mwana oyo kuba ali talented ndabayo future mu maaso g'omwana oyo era nze mwagaliza kukikola atuukeyo yonna yije yeegomba kuba mu luyimba lwagamba maama ne taata njagala obazimbira oba okitegeera bambi kale nno nze njagamba tumwongere buwagizi naye nga abeere bamulimitinge mu bifo ebimu. Omuntu akwagala kusangawa? Omuntu anjagala ekisooka nyina enamba y'essimu sooka ogituwe. Enamba eri 0758 99 70 18. Okuvunula na kusoma 0 soma namba 33 075 075 075 0 ate mu luzungu mu Luganda ebazirera bazima bagitegedde noti 75 chena mu mwenda 95 70 nsanvu 18 18 yeyo namba ya simu. Then ku Facebook kwendi Facebook okozesa ki? Kasero Robert. Okay. Site kamu Kasero Robert. Nomulala wabanga neetaaga nga asobola okutuuka wendi kati nga wano Empala ku office bw'otuukawo tubawo wano ku office ne oba tosanzeewo n'obuuza amannya gakulawo omukulu DJ Little Gwan oba omukulu Kasirye
era banfuna mangu oba otuse ku office oba ogenze mu kitolo otuke wa mulefu botuke wa mulefu abalimanyi mu kitolo otuke wa mulefu n'obuulizaawo tubale tunyonya ku DJ Litogwani oba Kasirye awo n'amasimu aganyonya gaba wegali abava ku bizinga abagukire Kasenyi kati ate naye eyo tulinawo ekifo bakiyita Royal Pub tulinawo Mike Mande buli lwa Mande tubeerayo nga Emma era nabo basobola okubanga Emma kyekibiina ekigatta bannabitone mu Entebbe bakikigwayo Entebbe Music Association Kasenyi nayo bakusangayo era naye Kasenyi bw'otuuka ku Royal Pub n'obuulizaawo era nabo basobola okunfuna DJ Litogwani. Olinayo obubaka bw'oyagala okwezayo ba DJ mu Entebbe oba mu Uganda yonna ba DJ oba abajja oba abanene abaliyo obubaka bonna? Njasooka mpeereza obubaka buno eri abo bonna abandyagadde okubeera ba DJ ng'ali eyo yayagala okubeera DJ oba ayagala okufuukako ekyenjawulo mu industry eno obugumiikiriza kintu kirungi nnyo ate olina okwejjamu kye bayita entondo kuba ndabyeko bannange bangi nnyo ng'entondo z'abazze mabega kati nga ne wanyonya okusituka ku lw'akatondo kali kaaba nako takyasobola so kati osooka n'oteeka wansi entondo obujama n'obuteeka ebbali kulw'okuba nti ba DJ mumanyi mulina kuba bagundi n'obeera ng'oli awo olishabo ddugala bisooka obiteeka ebbali obeere ekintu ekisikiriza omulala okuba ng'asooka okuyita nagaa nti munaye jangu tubeere ffenna beera wampisa wejjeemu obuntu bw'obubbibbi emirembe ojjabba najo then nempereza ate eri abakulu nga ba DJ Senior byawo abantu abaludde mu byuma ba Ivan bw'olaba mu omwana yenna ng'ayayana okubeera bw'oba osobola mukwateko bw'oba osobola mukwateko kubanga tomanya leero gwe wooli enkya wonooba toliiwo oba nga weebase emulago wali eri osobola okukubira omwana oyo nga agenda mu kifo ne bwekiti obeeko kyokola bwoti ne bwoti kyokka era akasente ako kajja sigala kasobola okukutuukako ne mu ddwaliro gy'oli so onooba ekintu okyesigalizza nga ggwe awo ndabawo ekikko kiwanvu nnyo olwansonga nti wonoozikira ojja zikira lumu. Tweyanziza nnyo abadde DJ Litogwani aka Kasirye Robert